kati gwe omuganda bwe kakutanda n'owasa omuntu atali wakabirayo you're not going to force your culture on her. Tusooke tusimanye ekyo. Okay, in the context, because Dekanzije, when you're the man, Dekanzije, I'm the man. Okay. But what does my culture dictate a wife? Frame ya wife mu culture yange afaanana atya? Yeeyisa atya, akola biriwa? eyiyo. Culture yange. Kati bwe mbanga ngenda kuwasa n'atulinda atava mu culture yange tagenda kutuukirira nga culture yange bweri. Ngenda kumusomesa imu mugambe nti ffe mu kabira yaffe tukola kino na kino. Abakiga tebafukamira. Ekyo kimanyi. Kati gwe owasizza mu kiga ate bwe batafukamira n'onyiiga ani musiru. But these people, bano basajja bagamba nti omukyala ayina okumuvinga into what you want. No. Obe waabwe tebafukamira eno gy'oli. Ayina okufukamira. Siganye alina okufukamira naye teyakikuliramu. Nti olumu ajja kufukamira nga ajjukidde, olumu akyerabire. Kati wakyerabidde ate akyerabidde nga bakojjabo bakukyalidde. Kati obumbujje. Atasobola kyerabira nga kojja lwe bakyala lwakyerabira. Kati yakikuliramu. Gwe lwaki olowooza nti shift yo egenda kubeera ku speed yemu n'eyiye? Nze ndowooza abantu abadiscussinga ensonga eno bagidiscussinga in a selfish mode, in a sense of being egocentric and self-centered. Bw'obanga oyagala omukazi yeeyise nga bw'oyagala nga nnyoko bwe yakukuza wasa mu kabirayo. Simple and plain. But we have changed from those kind of times that we have encouraged intermarriages, intercultural marriages, continental marriages, interracial marriages. Kati ogenda kuwasa muzungu, muganda wange Kasule yawasa muzungu. Era buli kaseera mugambe fukamira olw'okubanga ye Kasule. Owasizza muwala mu kyoli avudde Teeso, gw'oli muganda. Kasule ovuddeyo ssaawa 8 ozze, ye gye yakulira taata we yabeerangayo waka by ssaawa 10 gwokomyewo 8. Oba taata we yali mwavu. Nedda, it does not matter. This is, I want us to learn. Bagamba mbu asajja abaavu be bakeereeka. Wulira, si baavu. It is a matter of balancing the culture and expectations. Gwe lwaki toseseetuka? Marriage and relationships go with two things. Tolerance. Noga kino ngenda kigumiikiriza. And here ngenda kuseseetuka. I'm going to compromise. Kati gwe omusajja olina by'otasobola compromisinga ko naye ate olina by'otoleratinga. Nti okufukamira tafukamira ne sisobola kumugumiikiriza kunjooga kutuusa ku ssa lino. You have deal breakers and you have tolerance. Noga ekyo nja kigumiikiriza.